Olwaleero nzize lwana naye ndowooza munzikirize nsooke okuyomba. Musibye mutya baganda bange ne bannyinaze okusinziira ku nsi mwolabidde vidiyo eno n'okusinziira obudde kwogirabidde amannya bampita yeekolera ngeera bulijjo olunaku olwaleero nzize kuloopa nga ndoopa Obuganda eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'emikutu gy'amawulire egya Buganda emitongole omuli Radio Chabasa ne BBS Telefina nzize biroopa eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mutabani wa Luwangula Muteesa wa Lugembe owookubiri. Sebo Ssaabasajja olwaleero Buganda buli mu kattu olw'ensonga nti Nakyemalira Kizepa Lusferi mwami Yoweri Kaguta Museveni amaliridde okusaanyawo obwakabaka bwa Buganda n'okubuggyako ettaka lyabwo erya Mailoland. Obwakabaka bwa Buganda busigale nga tebulina ttaka n'Abaganda basigale nga tebalina ttaka. Ate nga ffenna tukimanyi nti amaanyi ga Buganda gagiri mu bantu baayo n'ensalo zaayo oba kiyite ettaka lyayo, naye mwami Kizepa amaliridde okugjawo obwakabaka ng'ayitamu ebyo byenkumenyedde waggulu. Ayi Ssaabasajja Kabaka ffenna tukimanyi nti Abasiraamu tebanywa mwenge kuba eddiini y'Obusiraamu tegukkiriza, n'abalokole tebanywa mwenge kuba eddiini y'Obulokole tegukkiriza. Era tolisanga radio ya mulokole oba TV ya mulokole oba TV y'Omusiraamu oba radio y'Omusiraamu nga kuliko akalango k'omwenge, kubanga tebagunywa era tebalina nsonga lwaki balya ssente ezivudde mu kintu kye batanywa, era tebalina nsonga lwaki bapromotinga ekintu eddiini zaabwe kye zivumirira nga emikutu gyabwe egy'amawulire gyazimbibwa ku misingi z'eddiini zaabwe. Ne ayi Ssaabasajja Kabaka olwaleero osanga radio ya Buganda nga kuliko obulango bwa Jomayi egula ettaka n'okulitunda. Ayi Ssaabasajja Kabaka olwaleero osanga TV ya Buganda BBS Telefina nga kuliko obulango bwa Jomayi n'obulango bw'amakampuni amalala agagula amataka n'okulitunda. Ayi Ssaabasajja Kabaka bwe tubanga tulwanyisa ekintu ky'Abaganda okweggyako ettaka n'okwetundako ettaka, tusooke tugobe obulango bw'amakampani agagula amataka ku mikutu gya Buganda, kubanga n'Abasiraamu n'Abalokole basooka okugoba bulango bwa mwenge ku mikutu gyabwe egy'amawulire, kubanga eddiini ze basinza oba ze bakkiririzaamu tezikkiririza mu kintu kye bayita okunywa omwenge. Toyinza ssanga radio y'Ekibuli oba radio ya Birali ey'Abasiraamu oba Palu FM ne radio z'Abasiraamu endala nga Voice of Africa nga kuliko akalango k'omwenge oba ak'embizzi, kuba tebagirya era tebanywa mwenge. Naye lwaki radio ya Buganda kuliko obulango bwa Jumayi ng'ate ffenna tukimanyidde ddala nti Jumayi oyo mwami Yiga eyefuula agikulembera, si ye abasajja abakulembera Jumayi bali mabega era nga baviira ddala mu West, ate ng'ekyennaku bali mu gavumenti eyagala okulwanyisa obwakabaka bwa Buganda. Olwaleero ayi Ssaabasajja Kabaka oyinza okugamba nti Jomayi obulango bwesinga okuba bwakutunda ttaka si bwakuligula. Kakati njagala mbabuuzeemu bantu bange mmwe abalaba vidiyo eno n'Abaganda, bwe weetegereze nnyo ebyapa Jomayi byaguze ebisinga biguze ku Baganda, naye ate bw'ogenda n'omubuuza byatunze ojja kwesanga nga tebitundiddwa eri Baganda. Ebyapa ebisinze okutundibwa babitunza Babyalimaana, Bamugisha, Banagundi abeeyemmanga mu West, ng'ate ebisinga okugulwa biva mu Bakikomeko, Bannamayanja, Babusuulwa, Bamale n'abalala. Amannya aga Buganda ge gasinze okutunda, kyokka ate amannya agava mu West ge gasinze okugula. Wano nno Ssaabasajja Kabaka wenvudde n'enkwegayirira ow'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda sikuyisizzaamu maaso, naye mbadde nsaba emikutu gya Buganda girekeraawo okukuba obulango obwa companies ezigula ettaka n'okulitunda, kubanga bagula ku ffe ate mu butuufu tebatunda mu ffe.
bagula kuba kikomeka abeddira enjovu we batuuka okutunda batunda mu bamugisha abava mu west ddala Buganda Aisa Abasajja Kabaka enebeera bwetya nga tetulina ttaka nga ddala ffe Abaganda abaali bakuleetera amakula ne tutema amatooke ne tukuleetera Aisa Abasajja Kabaka emmere tugigule ku bamugisha gye tulina okukuleetera kuba ffenna tukimanyi nti abakopi ffe tuyina okukulabirira Aisa Abasajja Kabaka wa Buganda wano wenkusabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'obuwombeefu bungi Aisa Abasajja Kabaka siisaamu bwakabaka bwange maaso ne Aisa Abasajja Kabaka ensonga yange erowoozebweko emikutu gya Buganda giveeko obulango bw'abagula ettaka n'okulitunda nga radio z'abasiraamu n'abalokole bwe kutali bulango bwa mwenge olw'ensonga tebagunywa kakati Obuganda yobuba tebukkiririza mu kya Muganda kwetundako ttaka lye mujje obulango bw'ettaka ku mikutu gya Buganda Aisa Abasajja Kabaka bino labika obadde tobimanyi Aisa Abasajja Kabaka wa Buganda kubanga sigwa managing radio ezo oba TV ezo nenga Aisa Abasajja Kabaka kigenda tuleka tayoziraka olw'ensonga toyinza kusanga TV ya ggwanga olwaleero ng'eteekayo video ng'eno gyenkola kubanga bakimanyi nti yeekera gavumenti yaabwe kakati lwaki ku TV ya Buganda oba ku radio ya Buganda kubaako obulango bwe tumanyidde ddala nti buyeekera gavumenti ya Buganda buyeekera Obuganda n'Abaganda era ng'obulango obwo waliwo ababuli amabega bannannyini companies abaziri emabega abakozesa abantu betufuula Abaganda mbu yeyiga Maganda zisimanya yeyiga Chambers biki oyo mwami yiga owa Jomayi nyenga tetukimanyi si ye nannyini Jomayi eriko bannyini byo abava mu Western Uganda Aisa Abasajja Kabaka obulango bw'ekikanga ekyo buve ku mikutu gya Buganda nsabye busabi Omuganda gwe kikoze obubi tonyigira naye nange Buganda yennuma nnumwa byange envaako amannya bampita yeekolera tebirabira okusubscribinga n'okukilikinga on the bell notification tambuza video eno etuuke ku Ssaabasajja Kabaka oba ow'ekitiibwa Katikkiro osanga ekiteeso kyange kinaawulirwa era ne kiteekebwa mu nkola.